Zewera mwami Kakeeto n'azigana yagana sente ne muganda ekigendererwa kyo kwagala kujja kumenya bintu by'abantu oba kigendererwa kyo kwagala sente. Kati kyembadde nsaba mwami Town Clerk nti abantu bano nga bwe bajja ne banyonoona ebintu byaffe ne bayiwa amagi kitegeeza baba bakangavudde naawe bakangavudde. Abatuuze mu Town Council y'e Katabi ekiri mu disitulikiti y'e Wakiso batabukidde Town Clerk Geoffrey Muganga olw'engeri abawooza omusolo mu kitundu kino gye beeyisaamu nga babadde mu nsisinkano n'abatuuze egendereddwamu okuteesa ku nsonga y'emisolo mu kitundu kino. Zeewera mwami Kakeeto n'azigana yagana sente ne muganda ekigendererwa kyo kwagala kujja kumenya bintu by'abantu oba kigendererwa kyo kwagala sente. Kati kyembadde nsaba mwami Town Clerk nti abantu bano nga bwe bajja ne banyonoona ebintu byaffe ne bayiwa amagi kitegeeza baba bakangavudde naawe bakangavudde. Olukiiko luno lwetabiddwamu abatuuze abalina obuyumba ebbali w'enguudo mwe batundira ebintu eby'enjawulo Balandi Road wamu n'ab'emidaala nga bano baloopedde Town Clerk abawooza b'omusolo abasusse obukambwe n'okubonoonera ng'ebintu byabwe nga n'abamu beegobye mu bizinensi. Abanga wakiriko tuwaayo omwezi gumu omuntu atandise n'alyoka asasula ka license, ka trading license. Tannaba nakutandika kukola nga muzino. Omubaka wa Pulezidenti Hakim Biriggwa y'omu ku balwetabyemu ng'ono asabye Town Clerk okwanukula omulanga gw'abantu mu bwangu ng'akoma ku bantu be kuba kyandiviirako abantu bano okwekyawa. Beerewo obwenkanya okusasula emisolo. Kuba watabeerewo obwenkanya Abannayuganda mujja tukyawa. Ina okumakinga sure nti omusolo gw'osasula ennaku zino emisolo gyonna bagiza ku system. Teri musolo gwe tukwata mu nsawo n'enkuwa. Ekyakosawo kito bwali kumalawo buli bwanguzi. Officer Town Clerk bali supposed okukola zino baraza eyo babuulire abantu ebitambula ba CDO. Ye Town Clerk Muganga ategeezezza nti abadde tamanyi nti abasolooza omusolo bagerekera abantu ssente ezitali mu mateeka n'asuubiza nti kino wakutusalira amagezi mu bwangu ddala mu lutuula lwa kanso olunaddako. Tufuna n'ab'emidaala be tumaze okutegeera nti charges zibayitirirako. Nange mu buntu mbadde simanyi babadde bawoza empooza naye nga kye tubadde ffe twagala obbagamba nti balina okusasula naye nga basasula mwaka nga basasula trading license kuba trading license etesukka mitwalo 6. Asibye wabeewo okutegeeragana wakati w'abawi b'omusolo wamu n'abagusolooza kiyambeko okukendeeza ku mivuyo egiriwo mu kiseera kino. Olw'okuba nti ffe tuli ba servants tugenda kwogera nabo twongere obbasunsula n'obbasomesa nti bali abantu omusanga alina ebizibu bye gwate omusaba ssente so aba n'obusungu kati gw'olina omukwata bulungi ne mutu. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.